Jekakirako ku katale k'ensi yonna tefaanana na rate wano wetukola ki wetuli. Zakka okuva kilo baba babala kasono babala mu kasawa akakira 5 yes akasawa akakira 5 katale k'ensi yonna naye akatale k'ensi yonna emmwanyi wezibeeredde kugumu kitundu nga ku katale k'ensi yonna ziri 318 dola kati olwaleero tuli ku dola 310 olwaleero bino bannange mu binoonyaako birabika kati bwe ziba zisse okuva ku 318 ne zigenda ku 310 katale k'ensi yonna olwo nga Brazil erese emmwanyi kaki katale fe wano kiro evudde mugumu kitundu kati boddira wano boddira 5 nogawaza 318 ekyo musobolo kikola mu average ojja kusanga kiregula dollars meka mukaaga 7 dollars mukaaga ku 7 ziba sirinje emitwalo nge 312 muzawa no be 3 kati bwezase ne zituuka ku 310 kati ebaya mu kilo ziringa kilo gundi 5 dola nga 5 je mitwalo ngebiri still wanizawa ezawano naye jangu ku mulimi yes au batuwadde kanana 5 kase kilo boje batunda eriko ebiri ekitundu awo wetaagawo gavumenti ekyo kya gavumenti okiyingira okukingira era UCDA ke kaloro ke yakolanga nti emmwanyi bwegwa nga yatunulira akatale k'ensi yonna nga bana abasuubuzi yabasooka akatale n'agamba akatale kagambye kino kati olwatulinawo bazzukulu ba Museveni baliwo abagiwadde omulimu bwe baba wa ssente z'emmwanyi ne bakola ekivulu entungamu eyo ne baleeta omuyimbi amu ne bamusasula miliyoni 750 oba mwakimanya omuyimbi Diamond Platinum bazzukulu bamusasula emiliyoni 750 ja promoting emmwanyi bwe yajja yayimba nyimba nga tezikwatana ku mmwanyi basaasaanya biliyoni zezigenda mu 6 ku mukolo gwo guki gumu omulembe guno ate bide ebintu nze saagala gamba nti nsamba mpaayiriza buli kyenjogerako kiina fakiti mugenda nammwe ne mubikola ki gerigenda onoonye Diamond Platinum bamusasula mmeka bamupangiza ennyonyi okuva Arusha eyo nyine jane gwe Kampala private jet negwe Entebbe ne bamupangisa helicopter emutwala entungamo bwe bamaliriza nagamba laba abajega November lumukyagulanya abadde alukubanga tasabe yadde 10 n'ekimu n'abeera ng'akola ki ng'agira so njagadde okubategeeza nti yes emmwanyi zisse naye si ku level gye zikkirako wano wano bazzukulu ba Museveni kye baakoze kuba zino kampani zibadde nnyingi ezitwala export ebweru basigaze kampuni mmeka basigadde zasigadde kampuni 4 bwe bakeera enkya abavubuka abo ne bavaawo ne bagamba leero tetugenda kugula singa ekitegeeza emmwanyi eyinza okugwira ddala ejja kusigala ng'ekola ki ng'eggwa gavumenti eyagala abantu yali badde akatale ka openinga ne kabira ka buli omu asobola okutwala emmwanyi ebweru azikole ki azitwale kano kemuwulidde aka Buganda emmwanyi ya Buganda Kayiira gy'ayogeddeko tebagikkiriza genda Europe era bamugambye gwe teekateeka otwale China tebamukiriza genda Europe bamuganye gwe togenda Europe kuba emmwanyi nnungi anti agundi robasita asinga kunywebwa Europe yewali akatale kano kalina kuba kasika bakalekedde bazzukulu ba muzeeyi be balina okubeera nga bakola ki batundayo bwe tunaabeera nga tusigadde mu mbeera eyo nga bwe baamalawo emmwanyi omulundi guli n'emmwanyi ne bagenda ogikola ki ogimalawo naye njagala kubasaba mwenna abawagira NRM oli kubalonzi mwenna abawagira NRM nemwe muddeyo munyiigeko nga naffe bwe tukola ki bwe tunyiiga bino bye mutiiririra gavumenti ndi gavumenti tebajoogerako bannange njagala bagamba gavumenti mpologoma egenda kumala okulya buli
naawe bajje bakugaaye kuba naawe ojja kukola ki ejja kuli omukuomu ati kasitole twavuwala kasi tulaleme okuweerera abaana kubanga kati olaba abantu bekasa tubadde tubanga musibe mwanyi muweerera abaki abaana tuba tuvudde mu system omuntu akulemeseza okuweerera omwana aba akujje mu system ya future kubanga bweweza emyaka 5 ffenna tuyeba nga tukyasobola kuyingiza ssente kati amaanyi oba osigadde ku maanyi g'abaana bewaweerera bagende bakutwale muki omaaso kati mwe muwagiza akajanja olwokuba amanya mulinayo emitwalo gye musuubira kuba mbawulira basuubirayo bagenda kuleeta ssente balina ssente zigezeamanya kuba wa muzeeyi manya muzeeyi kati waliwo kye boogera ennaku zino nti abajja kubakwata bajja kubasiba manya bajja kuba twazimbye manya batugambe bazimbye ekkomera emubende abekasanda babagamba balayika abaano babagamba twalizimbye kasanda eryokubawambiramu kakati ebyo ebintu namwe musobola obigaana ng'abaaki ab'enyale ate obigaanira mu box nedda toyotaaga agenda mu box njagala bano abeesimbyewo baddeyo ku nsonga z'abantu baddeyo ku nsonga z'abantu bintu ki ebiri critical mu bulamu bw'abantu ebiyamba omuntu lwaki owolereza gavumenti nga gavumenti eganya oteeka abasomesa mu masomero gy'ova nosigala ng'ogiwolereza gavumenti eganya okuteeka eddagala mu malwaliro g'abantu bo nosigala ng'ogiwolereza oba owolerezaamu kyawo basabo ne banyabo njagala kubasaba lino eggwanga lyaffe eggwanga lino ffenna tulina okulikola ki okulyagala nze nsamba nali wenyalemu bwe nazuula nga bye baliko si bantu bye balina neŋŋamba wano siinaawo bizinensi abantu tebannonda abantu bekasana tebannonda kati mmwe mutiiririra ki kuba kati bisanje ate nga bagenda kunnyongera n'ekisanja ekirala naye nkuwa amawulire wano kagwake ketonye nompwe mubende balina okwesiba ebbiri ate si mubende wokka tubagamba nupuwanezegawanye kakati actually gogiyita nupu nze bwe ndiwo naye bannayuganda abaagala enkyukakyuka beeyongera waliwo n'abatamanyi nupu waliwo nga NUP tebagikola ki olwaliwo bali mu kunoonya ani asobola okunzijako ennaku gyenkola ki amaziga genkaaba gye bali nga NUP Felicita agimanyi kyeyune Pafuladito agibagamba wano nga nebagamba Pafuladito byamala ng'amala wano ng'anyinyonnyola ng'oba oliawo tebabitegedde Nigizimana musajja wange ave Marudwe nga tebabitegedde naye buli lwoyogera ku kyeddagala okuba nteriyo mudwale buli omwajjukira nagamba naye omusolo tukola ki tugusasula balaba omusomesa olwaye nga tasomesa mwana omusomesa ng'abaana nze njagala bannange mwenna abawagira emyalo genda ku government schools olabe ekiriyo mugende mulabe ku masomero aga government ekiriyo banagendayo abaana baabwe gye bali ne bwoba ti abaana bo tebaliyo kuba nze ngalambula nabadde ku ssomero lya Kamuli Church of Uganda omanyi entaana gwolambula amasomero siramu nkona mpaka alambula ngalambula njagala otunulira ebifaananyi bibino nga nabadde ku ssomero lya amasomero ge ngayitamu kubanga ebyo mmanyi bannayuganda bye bakola ki abantu baffe bye beetaaga si bino bye twogera manya tubawadde wano gundi manya kati nze n'ebintu byembawa saagala na kubyogerako kuba mpulira bikola ki mpulira binswaza Kamuli Primary School wasanze kifaananyi Kamuli Church of Uganda nga ntaana ebifaananyi biibyo nabaddeyo abaana balinnya bwe bati abaana balinnya bwe bati balyoka bakkirira ogenda mu kibiina bwe banaakola ki balinnya ku lusozi balinnya obudaala bateekawo buloka bulinnya bwe buti ne batuuka ne bagwayo bwe bati ssomero lya gavumenti ne bagwayo tewaliwo kibiina kirimu seminti essomero lya gavumenti bw'ombuuza ng'omubaka wa palamenti ku bajeti layini ki kw'osobola okujja ssente ezo teziriiwo nagenda papasire nyingire committee education ndabe nsobola kutaasa nti amasomero g'ewaffe naye namala emyaka 3 nga njagala okuteeka ssente za rehabilitation of government schools mu budget nga njagala bilioni 135 zokka nga zigenda kubeera nga buli mwaka kuba nali nsabye nti buli mwaka tuteekewo bilioni 135 buli mwaka tuddaabirizengayo amasomero ga gavumenti kubanga ekituseeza ssente mu private schools facilities nnungi kubeera nga abaana basomera mu mbeera ki nnungi njagala kugamba ka budget ne bwe twakayisaawo bwe kaatuuka kubanga
munange mubende musobola okutugamba private schools obudde era mugenda bukola ki mugenda bufuna so nze nali nwanira ggwanga lyonna ne bwogenda mu Kampala mu Central n'ogenda ku Nakasero Primary School state gye lirimu yeyembi n'ogenda ku Bati Valley Primary School agali supported by government genda ku masomero ga KCCA gonna they are not funded chokange ebyo byonna bigenda maaso ng'ababbi ssente bongera kuzikola kikuzinyagulula ekinnuma ye mubaka w'NRM okufuuka kisirikidde bino byonna nga bikola ki nga bigenda maaso buli mwaka gavumenti erina okwewola ku lw'abannayuganda esente ezitali ntono buli mwaka gavumenti esolooza omusolo ku bannayuganda buli lunaku sente zisoloozebwa naye ng'ate services tezikola ki tezigenda maaso nsaba mmwe abantu abalinda siringi 2,000 abalinda siringi 1,000 mutandike n'okuwuliriza programu zino mutandike n'okuwuliriza radio zino mumanye bigenda mu maaso muleme gamba nti ensi mugenda kati mmwe bwe mubasaba ssente ezo bwe banaatuuka mu parliament babawo obukadde 10 babugaane mubasabye ssente wano batunze amayumba gaabwe batunze ebyabwe abange yagende Kampala bamuwe bilioni 10 azigaane kubanga gwosazeewo okukola ekyo osazeewo okugulonda muntu lwakuba alina kyakola ki kyakuwadde abanga atunze ettaka lye square mile n'agitunda alina ogizaawo kati nammwe mututundira wamu tuli mu kulwana babbi b'e Kampala naye nammwe wano muganye okukola ebiki ebituufu sebo neyanza